musajja omulungi ddamu abeera awo nyiri woba okubira ekirayiro kati twagala abatulaba obabuulire omusajja wamufuna otya gwani oli luddawa era kansooke bene disclaimer basebuli mannyabo omukyalo oyo bamwana mwala oyo ali Japan omusajja oyo tubadde tulowooza nti wa AI kuba alina gwasoosoleeta ng'afaanana mu gundi Snoop Doggy y'omu just bifaananyi y'omu oli abadde afaananamu Shaggy ebamu nagamba lwaki oleeta Pastor Kayanja waneno so y'omu just ddamu obagambe nti mulungi bulungi nga bw'okyogedde olina w'obagambye awo iyo musajja wange si wa AI bannange guys just musajja mulungi bulungi ddamu okibagambe omusajja wange si wa AI just mulungi bulungi okay kati ddamu obalambulire omusajja ono wamufuna otya wamujja wa omaze n'ebbanga ki kwegamba oyogere ne ku birungi byakoledde bambika maama guys omusajja wange twejja ku TikTok ffenna ne twesiima tweyagala bya ddala musajja mukaka mwetowaze ate wa mazima otekedde otya nti wa mazima wamanyi otya nti wa mazima Mr. America wa mazima bambi buli kimu mwerufu gyendi kale kuba bukubi kirayiro ne gyosinzidde tuddamu ekirayiro kiyunge wamu nga we kibeera buli kimu amanya agange nze nagundi ndako kana amanya agange nze gundi nsinzidde wano katwe kinyolo nze okuza omwagalo wayo gwe bayita Shaggy abeera bisinga abeera tuli muzabbulu mu vikuka beera nkuwa kyakulabira tugende mu maaso guys amanya agange yezo Sanyo Robin nsinzidde Japan nze okuzula omwami wange asinzidde Dubai ye Mwanga Abudu tweyagala nzize kumuzula ndaba wabyangamba byonna bya mazima nga wabiŋŋamba ebinaavaamu byonna tebikwata ku Mr. America bikwata ku nze n'omwagalwa wange +9 mukagemu +971 52 74 88 169 Nonyebe essaawa eno tugenze Dubai era nga tukubira Muwanga Abudu gw'olengerawo gwe badde bayita wa AI ng'amuzuula amwana mwala asinzidde Japan kituufu musajja wa mazima essimu kweri المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا. The customer you are calling is not responding. المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا. The customer you are calling is not responding. المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا. The customer you are calling is not responding. Please try again later.
المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا. The customer you are calling is not responding. Please try again later. المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا. The customer you are calling is not responding. المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا. The customer you are calling is not responding. Please try again later. المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. Okay, okulaga nti tukwagaliza katuleke nga tugenda ne ku WhatsApp basebo banyabo eno misikolo zibadde misikolo ziri musanvu zetugezezaako misikolo musanvu kati katugezeeko ne ku WhatsApp era mu mbeera yemu nga bwe kiri ntwazze kuleka nga ate twagaliza katugezeeko ne ku WhatsApp nga bwe kiri basebo ne banyabo olunaku lwaleero ensonga nga bw'oziraba bwe zityo bwe ziri katugezeeko ne ku WhatsApp embeera erabike nga ate etambula bukwaku ya katugezeeko ne ku WhatsApp embeera erabike ng'ebeera bwetyo bweyina okubeera olunaku olwaleero tugenze direct Dubai kulituyise ku WhatsApp WhatsApp taliko ya taliko WhatsApp taliko katuddemu ku direct tuddamu ku direct tuddamu ku missed call ey'omunaana ya missed call eno ya munaana ku direct iyo direct kweri bulungi nnyo era computer evuga neggwayo negamba nti owayi alindako takwata leero giwulidde enjogera ya Dubai birubiera biero ulira nti ye Dubai computer juli ere yogerere musenyiga المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا. The customer you are calling is not responding. Okay, kale. Ndowooza siwangako muntu kyansinga ze nkuwadde sikyo kituufu. Okay. Omusajja ono tukwagala omwagale nkuwadde chance dot of God obeerako ku live ya omusajja ono we bali kumwagala yeyanziza nnyo misitani wasembye kwogera naye nasembye kwogera naye badde ssaawa emu ewaabwe badde ssaawa akola ki akola mirimu ki akola by'amasannyalaze kale naye nga takwata olinawo ku simu ey'okubiri awo ey'okubiri tagikozesa ebeera mu simu ndatatera nnyo gikozesa ngamba gwe olinawo ku simu ey'okubiri nze ngamba gwe olinawo ku simu ey'okubiri nina esimu olinako eya time nange wano wookubidde nange nkubye nga era takwata kyembadde njagala okole mbadde nsaba mukubireko kati kubako gwe kennyini bwoba olina kumukubireko ng'otadde cloud kubako ng'otadde cloud teyitamu ssaawa zino teri mu kuyita anti kati gw'oli Japan ziri ssaawa meka essaawa eno ewa mu Japan ziri meka ziri ssaawa 3 ez'okumakya
N'eddakiika 24. Ije. Japan ziri ssaawa 3 ez'okumanya n'eddakiika 24 sikyo? Ije. Hello. Abudu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osibye otya musiraamu munnange, obulamu bugamba ki papa? Katonda yeebale kuku, mubadde weebaseemu. Okay, kale kati kampite mu ngeri ya speed bampita Alamanzaani Seguya. Alamanzaani Seguya. Nkukubidde kuva wano Uganda, nkola ne radio eyitibwa SM Media, tuli Kampala naggulu. Buli nnaku z'omwezi nga lumu oba omwezi nga guweddeko naddala kati nga zino ezisemba mu mwaka, tulondayo essimu emu eba etuweereddwa omwagalwawo, asobola okubeera mukyalawo, asobola okubeera ekintu ekirala kyonna n'eziba nsonga za relationship oba ez'omukwano, ng'ayagala tukusurprisingeko, tukwagaliza omwezi guno gwe twakatandika gugobererwa ssanyu ku sayidi yo, ate n'omwaka ogumaleko bulungi. Mu nsonga eno tebibeera bingi nnyo, kuba kwogera bwogezi linnya lye ne mukuba n'oyogera naye oba n'enkubuulira ekiddako. Tuli ffenna? Kwogera bwogezi linnya lye bw'oba toyina n'ogamba nti sirina, bw'oba oyina n'ogamba nti gwe njagala ye gundi n'enkubuulira ekiddako. Wanje? Soulya? Bw'aba si Sanyu Robin abeera ani kubanga waliwo amannya ga njawulo? Wanje? Abeera ludda wa? Wanje? Ali Japan. Kati mbadde nsaba oyogereko ne Lunkuse. Uno yabadde akusurprising. Mukuwe? Okay, mwana mwala Black Lunkuse yogerako nono ng'oyogera nnyo Lunkuse. Hello. Oyogera mpola Lunkuse. Hello. Hello. Hani, osibye otya mukwano? Obadde weebase? Wanje? Webale kunjagala. Omukulu, obadde weebase, mpulira eddoboozi olulimi terusituka, obadde weebase? Kuba misikolo nkubye ennyingi, ebyaddala naye nkuli olulimi obaka olulimi terusituka. Mwana muwala oyo gwe bayita Black Lunkuse oba gwosobola okuyita Dot of God yakusurprise nze ne badde surprise era tukubye essimu gino gifiirako ne tugamba oba olazeewa oba olina wooli oba otulaba. Wanje? Kale baako ekigambo ky'omugamba nga sinaba kukutta muganda wange kuba akaana kano kagamba nti mu butuufu obimala kagamba bannayegaayo babikola naye simanyi kyakola. Wanje? Okay, kale nyabo yogera nono obeeka ekigambo ky'omugamba nga sinaba muta ng'oyogerako nnyo yogerako nnyo kuba naye saagala oyogere nga ali mu kikolwa kubola bulaga oli mu kikolwa. Bebu wange suba bulungi mukama agukuume nkwagala nnyo mukwano. Kale muganda wange muwanga beera bulungi ssebo. Kale sawa. Ewa. Muwanga owulira alinga akubye emmese n'abeera awo nga talina manyi. Owonye ekiswalu kuko. Owonye ekiswalu. Mr. Emuzi n'ekibuuzo. Lwaki obadde oli mu kkuba wano simu ng'ono naye ali mu kugikubako ono Dot of God? Awo
Nedda Mr. America wano wakubidde Mr. America okubye ng'okuba direct nga nze ngezako like kuba ku WhatsApp nabo obeeyita mu ngambuza lwaki takwata like nga ndi mukubuuza balwaki. Lwaki obadde ogikubako? Kuba bawuno yabaddako. Nedda nga just ngezako kulaba lwaki takwata nabo baganya. Ati lwaki obadde okuba ng'ate? Anti lwaki obadde okuba ng'ate? Nedda nsembadde nga ndi ku WhatsApp ye ngo nakuba direct kose ffenna bitosobola kuba direct ye nga ali ku direct. Olaba ati kati n'okwogera leero batoyina naddo n'okwogera naye. Nedda mbadde sinaba kwogerako naye nakumya okwogera n'esaawa emu. Ati nga mbadde tolina mukuwuliriza. Amasimu mukubidde mangi badde tolina mukubira mu kiseera ekyo obadde olina n'ebiggwera ddala n'okugamba nti kati naye era sitiiru asoose azza engulu ng'akwata yo ya direct nga gye yeekanze era nga gy'ali mu kukwata. Tulina kye tugenda kwogera tukwagaliza essaawa eziddako ennungi. Iye kale AI kwagala. Tewali bya AI bali temukkirizangako bannanga baddugavu. Lwaki ogenda mu ddwaliro ne weekuba empiso lwaki nkuba okuba? Nedda si bwe kibadde bambi just mbadde ngezako kulaba oba lwaki takwata oba yeebasa oba kinga. Nedda lwaki obadde okuba? Kyekegeza kugamba. Obadde ku WhatsApp era nze asoose kwata ono zitamnanzira mu WhatsApp. Obadde tolina yadde n'okukuba yadde naawe tokitegeera ekintu ekyo. Nze kasita omusajja wange anjagala. Lwaki obadde okubira omusajja ku WhatsApp ng'ate nange mukubira tolina yadde n'okwogera naye lwaki obadde omukubira? Labe Mr. America okubye emirundi bambi mingi ompadde kyasi era neewuunyiza. Then nze kwe kugenda ku WhatsApp naye nkuba ku WhatsApp ndaba oba eyitamu oba teyitamu naye ku WhatsApp nkubye nga teyitamu ng'ekola calling si ringing. Obadde okebera byaki? Nga ne Mr. America yennyini abadde agenda kukwebera ku WhatsApp ng'obadde okuba byaki? Nedda mbadde ngezaako kuyamba ku Mr. America tugule obudde butulwawo nga ndaba tulwawo abalala nabo balina okuddako. Omusajja omwagala si kyo. Mwagala. Omusajja wange mwagala Mr. America. Bagambe nze munveeko omusajja wange mwagala bagambe. Mr. America nze nina ekibuuzo kimu. Omukyalo ono yabadde yagambye omwami we w'amazima nnyo 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 era amwagala nnyo nnyo. Nsonga ki eyabadde ekuleese okuzuula omwami w'amazima? Ndaba babyaŋŋamba bituufu ate amazima nze agakebeera Katonda yagakebeera nze sigakebera ndaba byaŋŋamba bituufu. Mr. America omanyi kyali w'amazima? Bw'ongamba nti ndi w'amazima naye ate noyagala okushoninge. Mr. America nyazubeere w'amazima. Katonda onyo gyogera Mr. America. Bw'ojja Mr. America n'ogamba omwami wange ekimunjagaza omwami w'amazima nnyo 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 naye ate n'ojja ano ng'ozze kumuzuula.